Father, ebyokulonda bwenjagala tutandikire campaign zatandika. Institution gy'okulembera ya Centenary ewulirizibwa abantu bangi, eweereza abantu bangi, ab'ebika ebyenjawulo, ab'eddiini ez'enjawulo, ab'amawanga ag'enjawulo, abantu bonna. Bingi ebigenda mu maaso mu campaign zino ez'obwa president ze zasooka, then oluvannyuma n'ez'obubaka bwa parliament nazo ne zitandika ne ku mitendera emirala egya local government, ba division mayor, ba kansala n'abalala abalinga bwe batyo. Embeera eri mu campaign, Father, oyinza gyogerako ki? Okay, twebaza Omukama olw'eggwanga lyaffe Uganda. Twebaza Omukama n'olw'ebiseera ebyenjawulo byatuwa, amabanga ag'enjawulo gatuyamba okulaba nti tugalaba ate tulaba ne byonna biteekeddwa naddala bakama baffe abatukulembera. Tutambuddeko kumpi myezi tegiringa ebiri kaakati nga abeesimbyewo ku bwa president bagenda maaso n'okuba campaign, ndowooza bano abeesimbyewo ku bwa MP ndowooza bawezezza omwezi nga bagenda maaso n'okuba campaign, ndowooza baba bagwezezza oyo n'ambuulira. Naye tubirabye ebigenda mu maaso, ebimu mulimu ebirungi, mulimu ebisoomooza, mulimu ebyewuunyisa, ebikuleetera okugamba nti Uganda za bugamba nga olwo byotandisuubidde nno n'okola ki nabyo n'obiraba byonna gyebiri. Awo nno ngoberera ndaba ali naffe nga Radio Centenary nti tukola omulimu gwaffe ogw'obutume nga ku sayidi ya Keleziya, ate ne tuwaniriza tuwa omwaganya n'abantu naddala nga bannabyabufuzi okujja okukubaganya ebirowoozo wano ku radio, naddala ku Lwokubiri kawungeezi kuva ku ssaawa 1:30 paka ssaawa 2:00 tuba ne political show, ne ku Lwomukaaga ssaawa 4 ez'okumakya paka ssaawa 6 ez'omutuntu, era twaniriza bannabyabufuzi bonna abakala ez'enjawulo bajje bakubaganya ebirowoozo, kubanga ffe Sena Radio tuli non-partisan, titwenyigira mu byabufuzi nga radio being nti ya ssaza ly'e Masaka ly'Ekeleziya, nti Keleziya eyaniriza bonna langi ez'enjawulo, oba olwa political party ki, oba NRM oba NUP oba FDC oba DF oba CP, bonna tubaaniriza. Tetwagala nnyo kweyingiza mu nsonga za byabufuzi, tufuba okulaba nti waaki tusigala tuli balance. Naye nga constitution bwetuwa tugeze dembe freedom of speech, ate no expression, muntu oba oliawo okusiima ebikoleddwa, okritikinga ddala with limits, nga abantu era bagenda maaso n'okukola ki n'okritikinga ddala akaseera ketulimu ak'ebyobufuzi. Ebirungi ne basiima, ebisoomooza ne babyanjula ne babikoonako, nga bayita abamu bayitira ku mikutu gya radio stations, abalala bayita ku TV stations, abalala mu mpapula z'amawulire, abalala ku blogs ez'enjawulo eza ku mikutu egya social media, abalala mu bifo bingi bangi bakubaganya ebirowoozo ku bimeezi ebyenjawulo. Awo nno ngoberera ndaba mulimu ebinyuma, mulimu n'ebitakola ki n'ebitanyuma, ng'olaba ti byewuunyisa nga byewuunyisa. Father, sikutegedde bulungi, kituufu obiraba ku byolabyeko ebitonotono biriwa by'ovumirira oba Ekeleziya byandyagadde okuvumirira, ate biriwa ebirungi byolaba nti osiima. For example kati wano Robert Kyagulanyi Ssentamu yakava wano ewaffe e Masaka, kye nalabyeko ndowooza salabyeko ku tiya gaasi, naye ate gy'abadde before nga tannajja Masaka, tiya gaasi abadde anyooka n'amasasi agatwaliddemu obulamu bw'abantu. Nalabyiga nga wali eyafudde abalanga bapooca na bisago. Mpozi owa wano gwe nategeddeko eyafudde ate ye nawulidde nti bamutomedde, naye oba emmotoka ate yabadde mu gundi eyo yakyagulanyi kyesaategedde, naye obulamu bw'omuntu still bwagenze. Simanyi oba ye yennyini yalagajjalidde obulamu bwe oba nti abatambula ne Kyagulanyi mmwe muvuga obubi, sikitegedde. Webale nnyo. Ebirungi byenjagala okusooka nabyo ebirungi nti twebaza Omukama nti Uganda wakiri abagobeeddeko oba n'abatulaba
bajja kugamba nti to practicing democracy abagoberera oba oliawo ebyokungulu tetujja kuyingira nnyo bya muntu bakituufu tuli to practicing that democracy ewakiri ntwebaza nti 1986 omukulu ali mu buyinza yakwata obukulembeze bw'eggwanga tutambula ebbanga eryo lyonna nga tutambulira mu movement system nga tewali ebibiina nga ebyo byabeeranga ebyemabega byali byakoze nga tufena tutambulira muki mu movement system mu 2005 ne tufuna referendum ndoza gwali mwezi nga gwa 7 referendum nekivaayo ddala mu bantu nti bangi bagatudde mu nkola yaki y'ebibiina ebiki ebingi multi party system 26 enkola eno ekola kinetandika jukira twalina campaigns 26 ndoza Besigye y'omu ku baali bagunda ba presidential candidates abaaliwo nga beesimbyewo ne Museveni n'abalala baaliwo 2011 tutambulira muki multi party system 2016 kyekimu 2021 ne kaakati kyetutambulirako nebaza nti ebyo weebiri nga constitution bwetuwa bwetwakkaanya era nga bwekiri ddala bwebakola enongooseza mu constitution yaffe twebaza nti ebyo weekiri nti tutambulira muki ti omuntu abantu baddembe okuwagira buli omu ekibiina kyayagala okuba n'endowooza gyakolaki gyakkirizamu era gyakolaki gyayagala tukyebaliza omukama just nze okusomoza kwendaba okuliwo toba oliawo ku kyokungulu olaba maybe we are practicing democracy noba oliawo bwogenda mu maaso n'okukola discernment n'okwebuulira oliawo ebintu ebimu ebyeraga nti democracy ateekeddwa bulungi mu nkola oba oliawo tebiviirayo ddala bulungi tuli mu campaigns ne zigenda mu maaso oba oliawo kandi ntusaamu oba oliawo tubaweereddwa nnyo mwagaanya na ddembe okulaba nti bakola ki bandibadde bakola oba oliawo ebyakkanyizibwako n'akakiiko kaffe ak'ebyokulonda oba oliawo tekivuddeyo bulungi ako ndaba nga nkaleetanga ka critique nga era nyongera kukoowola bonna abavunaanyizibwa ba stakeholders kulaba nti baddeyo ku drawing board balabe webaviiridde ku mulamwa bukadde kakyali tutandika December wetuviiridde ku mulamwa wawe tusobola okutereereza kulaba nti tufuna peaceful elections naddala mu mwezi ogwa January 15 nze kyenyo njagala okusaba tuwale bitatambudde bulungi naddala bw'otunulira bacandidates abamu naddala tubali mu campaign balina eddembe lingi okukola kyebaagala tebagambwako tebakola ki naye ate abalala nosingana nga bali ku bunkenke abawagizi baabwe babatadde ku bunkenke bakubiddwa tiyagaasi oba oliawo ekitandibaddewo njagala basibiddwa oyogedde ku bafudde waliwo abatulugunyiziddwa byonna si birungi oyogedde ku kino ekyabadde Masaka ku lunaku olw'omukaaga njagala kusiima naddala bonna abakuumaddembe naddala bonna aba stakeholders ababadde mu nteekateeka eno tulaba nti kyabadde kirungi mukulu okuva gyavudde e Kampala okujja nga gye Masaka tiwakiri bagoberedde ate baleka abawagizi kubanga ebintu by'okulonda ebya campaigns eby'elections oluusi biva ku kigambo kituyita ekya reasoning naye abantu babeera mu campaign z'omuddala abawagizi emirundi egisinga batambulira ku feelings emotions ziba drivinga awo nno tugeze nga abakwasisa empisa abakuumaddembe n'abakibona bonna abapoliisi tulina okumanya ekyo nti abantu kati bali emotionally high gamba bali mu kuwagira abantu baluusi ebyamateeka bagezeeko kulaba nti babajjukiza babazza ku mulamwa ate sina bukambwe obungi ennyo naye babakumeekume ekyo kati ffe nga Eklezia kubanga tuli voice for the voiceless tuli ddoboozi eri abo batasobola kukola kikwogera awo nno nze ndi mu kusaba nti wakiri abo bonna abavunaanyizibwa nga bengamba stakeholders bangi abali mu nteekateeka eno kulaba nti bafaayo baddeyo ku drawing board balabe where have you gone wrong ate biki ebikoleddwa ebirungi biki ebiganye ate okulaba nti mubakola resolutions zemukola okulaba nti tutereeza fena tusobole okweyagayira mu kadde kano abalonzi n'abo bacandidates abeesimbyeyo basobola okulaba nti beeyagayira mu kadde kano ak'okuba campaigns ak'okumatiza abantu ne manifesto zaabwe
ate n'okulaba nti tufuna peaceful elections mu mwezi gwa January ng'abantu nga bwe kiri nti tuli Uganda is a democratic nation ti abantu balonda abakulembeze bakola ki be baagala nga tebawaliriziddwa naye nga kivudde mu kusima kwabwe na mu kwagala kwabwe. Father nga ekereziya atulaba wano oyinza kubanga nkisanga nnyo eyo nze kati mu field gyembeera oluusi nga nkavaringa abacandidates abamu oli oba abawagizi babeera babuuza ekereziya yeetugamba ki okusinziira ku bye tulaba ku bwa pulezidenti tuwaani ku babaka ba paalamenti essira tuliteekewa tutiikinge ki? Okay. Kelesiya nga kelesiya siteri nnyo mu byabufuzi naye ogwayo gamba gwa kutunula gwa kulaba ate nakuyamba abantu okulaba nti bakola ki bakola ekituufu ye kelesiya eri non partisan era nze nga Father Kasule sinza kuvayo ne ngamba abantu nti mulonde gundi naye nsobola okulambika abantu nti muyambe eddembe constitution lyebawa okulaba nti mulonda abakulembeze abatuufu abalungi abanaatwala eggwanga mu maaso ddala okusinziira ku manifesto ze bazze nazo ze babanjulira mulonde abakulembeze abo bwe muwulidde nti mumatidde ne bye babagamba nti mulaba bisobola okutwala eggwanga lyaffe mu maaso erya Uganda mu byenkulaakulana mu byobutebenkevu mu byokutambuliramu ffenna nga baki ng'abaana ab'endala nakalaama. Era tojja kusanga Bishop Jumba nti avuddeyo agamba abantu nti mulonde gundi ye we tuli kukola kikulambika kiki ekituufu nti ennaku z'omwezi 15 zijja kutuuka buli omu gy'ali aveeyo genda okole ki genda olonde baleme kusayirawo naye ogambe naawe weetayo mukola ki mu kusalawo okulaba nti tulonda abakulembeze abaki abajja abanatwala eggwanga lyaffe mu maaso.